Mu bimu abakuumaddembe basinze okutunuulira ly'ettemu eribeera mu masomero g'ebyalo omuli obubbi bw'ebisolo, ebikolwa eby'obuliisamaanyi wamu n'ababbi abatega mmotoka ezisabaza abantu ku luguudo lw'e Masaka era ne bazannyegulula. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'Empigi era nga yakulira ebyokwerinda Apollo Bwebale anokodde ebifo ebiteeka disitulikiti eno ku bunkenke omuli ekizinga ky'Ebunjako, Itagga, Butemu ssaako obubenje obuva ku kuvugisa ekimama ku luguudo lw'e Masaka. Nti twamaze dda okuyungula eggye erikulembeddwa poliisi mweriri kuba temuliraba liri mu ngoye za bulijjo. Eggye erikulembeddwa poliisi eryegattwako ab'amagye neryegattwako ab'ebitongole ebikessi munda mu ggwanga ISO okulaba nti buli kitundu kyonna eky'Empigi wabeerayo emirembe. Oluvannyuma ategeezezza nga bwe bazudde obukodyo obupya abamenyi b'amateeka bwe badde bakozesa naddala abo ababba ebidduka ng'era bategese bulungi nabo okubaŋŋanga. Namwe mukifeeko nnyo kubanga olina okufa ku bulamu bwo before the diso comes to help about your bulamu. Togamba nti kati diso wano waatali ffe ebyaffe bibi. Ebyokwerinda bitandika naawe kennyini gw'omanyi bantu kyabaze mu kitundu ekyo, baze nzaalwa za mu kitundu ekyo or babadde Kampala, abantu bajja kujja mu Mpigi wano abali bweru Bungereza wawa at least oba olina ky'obamanyiiko. Ssentebe wa disitulikiti y'Empigi Junior Lwakanya asinzidde wano naye n'asaba gavumenti bawe ensimbi ezimala basobole okuddaabiriza enguudo abamenyi b'amateeka ze beeyambisa. Alosia Sengendo, ku WBS TV, Empigi.